Sabbiiti ejja Palamenti lw'egenda okutuula eggulu okuteekesa mu nkola ekyalagirwa Sipiika Anita Among ku by'okutambuza entuula za ssetteeserezo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ayogerera Palamenti Chris Obole agamba nti n'okutuusa kati bakyewuunya abo bonna aboogerera amafuukuula enteekateeka eno bo gye bagamba nti egendereddwa mu kuyamba bitundu Palamenti gy'egenda okutuula, era ng'onagamba nti yadde ebigambo weebiri tekigenda kubalobera kugenda mu maaso. Whoever is talking about 5 billion, tell him or her that the budget of Uganda is on the website of Ministry of Finance. Go and show where Parliament budget has an item of 5 billion for regional sittings. Lies, bure. I don't need additional budget to tell my colleagues in my department to go to Gulu. Onagamba nti buli mubaka wa Palamenti yenna agenda kuweebwa ensimbi ez'okwetaba mu ntuula ezigenda okutuula eggulu, naye buli mubaka anaakozesa ensimbi zino nga tagenze mu ntuula zino anaaba yeetyabidde akalimu obuwuka. We are going to pay every member of Parliament. The one who will not turn up in Gulu, we shall take a register there. We will register attendance. If we see that you paid you and our attendance shows you didn't attend, we will recover the money in the next payment. Bino bijjidde nga n'omubaka wa Mityana South era munna-DP Richard Lumu akutte penna olupapula n'awandiikira akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Ssenyonyi ng'alaga obutali bumativu olwa Ssenyonyi okubayingiza mu by'okuzira entuula awatali kusooka kubeebuuzaako. Sifunangako communication yonna. Opposition webeesazeewo kitegeeza bivudde mu meeting ya greater opposition. Ffenna tetutuula mu cabinet. Onagamba nti ayagala wabeerewo ensinkano wakati w'obukulembeze bw'ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti ne Ssenyonyi basalewo ekyenkomeredde ku nsonga z'okugenda eggulu. Anti kati tukyayagala meeting. Kakati ffe meeting tugirinze paka ku Monday. Bw'eteereewo tujja kutuula ku Monday tusalewo ekyokukola ng'ekibiina kya Democratic Party. Naye ffe tukyawa bakama baffe ekitiibwa. Era ky'ovola nti ebbaluwa yagenze waabwe. Ye munna FDC Ibrahim Ssemujunganda alina okuwabula kwawadde. Kabinenti yatuula ensonga zino n'eziyitamu n'ekkiriziganya nti tetugendagenda mu mambuka. Naye kyeneewuunyiza kinali ndowooza nti Honorable Ssenyonyi ab'ebibiina ebirala ebiri mu Palamenti abatuukirira abamu nga bali ku shadow cabinet abalala nga tebaliiko. Olw'okuba efuuse nsonga nzibu obudde tebunayita nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bwa leader of opposition kwe kulanga buli mubaka wa opposition amunnyonnyodde kuba tujja kulabika bubi. Abamu tuli Kampala abalala bali Gulu. Watunoonyeza akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Ssenyonyi ng'ennamba ze zimanyiddwa tezikwatibwa. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Palamenti. Otyo ebyo nno nga bikyali bityo abantu